Essaawa yaffe eno yakubiri, essaawa ey'okubiri eno tubeera tukwata nsonga ku nsonga, era nga n'ensonga ey'olunaku olwaleero nsonga y'abalangira baffe aba Homesdalen. Kisanja kipya eky'obulangira ekya omwaka ogwa 2026 2027. Abakatwegattako mukola kyamaanyi. Gwe nyawulira nga oyagala genda kukola naye nga ate owulira toyagala kuva ku seeti yeeyo, munange nno ku ssimu yookwo osobolera ddala okudownloadinga Kingdom Media app, n'oginstallingamu, n'omaliriza oginstallingamu, n'oginyigamu kaawo, n'ogigula n'ekutwala butereevu ku nkola zonna eza Christianity Focus Ministries. Tulinako TV, tulinako radio, tulinako n'okudduukirira ate obuweereza obwa Mukama. Kakati ono ojja kubanga otufunye bulungi. Ndi ne Mr. Kimbugwe. Ono nno ye mukulu w'essomero erya Homesdalen Kyebando, naye nga olunaku olwaleero waali ku lwa Homesdalen amatabi gonna. Tugenda kuwayawayamu mu ssaawa eno mu bintu bingi nnyo ebikwatagana n'essomero saako na biki bye balina nate ku mmeeza ebirina okubeera nga biwulirizibwa omuzadde oyo n'oyo eyandyagadde nate okuleeta omwana we ku Homesdalen. Tukwaniriza Mr. Kimbugwe. Ssebo neyanziza nnyo mukulu wange. Buuza kubawuliriza n'abalabi baffe ate tutandikira awo. Abalabi baffe n'abatuwuliriza njagala okutwala omukisa guno okubalamusaako nti mwasuze mutya bannaffe. Tulina omukisa munene nnyo nga bulijjo okujja wano ku TV yaffe okwongera okubategeeza ebyo bye tukola ate mwongere okubimanya ate nga bwe tubibalaga. Era njagala okutwala omukisa guno n'okwebaza olw'okutwala obulangira obw'omwaka guno. Mukama yeebazibwe. Amiina. Awo wennyini we tuba tutandikira Saturday tuba tuli awo nga Mr. Mugudi atuuse. Mr. Mugudi we yatuuka wano tugamba naye kuluna ate ebbugumu lyali ly'amaanyi neŋŋamba anaakisobola anaakiddamu naye twalabidde awo ng'akoze eki ng'akisobodde abali presentinze bulungi. Mwawulidde mutya? Akasimu akafuna ssaawa mmeka? Akasimu nakafuna naye twali tukoze okweteekateeka okumala era twajja engabo nga tugirumiza amannyo nga tugamba ku luno era omwaka guno tuteeka ogwetikka. Kikulu nnyo. So n'olwekyo tulina essanyu lingi nnyo okulaba nti obulangira bw'omwaka guno tetwabweddiza. So twagala okwebaza Katonda olwekyo era twagala okulaba nti omukisa ogwo tugukosa bulungi nnyo okulaba nti tutuusa obuweereza mu bantu baffe nga tukolaganira wamu ne Kingdom TV okulaba nti emirimu gyaffe gyonna gitambula bulungi. Okay. Amiina. Abantu bagambe nti bayinza olaba Mr. Mugudi ne balowooza nti gayaza yokka gye yawangulidde. Bwe tulaba Mr. Mugudi awo tuba tulaba ki? Bwe mulaba Mr. Mugudi awo mulaba Homesdalen. Okay. Nga nange bwe ntudde wano era mulaba Homesdalen. So mwami Mugudi oyo ye yatukiikirira okujja okuvuganya okwaliwo ku lunaku olwo era yali akiikiridde amasomero gonna. N'olwekyo Homesdalen ye yali awo era ye yawangula. Okay. Kale batulaba eyo Homesdalen ye yawangula obulangira bwaffe. Nakugamba nti obulangira oba tuze tubategeeza nti omuntu okufuuka omulangira waneeno kitegeeza nti agenda tekusukulumamuko ku bavujjiriza abalala abatuteekamu kasente okulaba nga Kingdom Media etambula. Ye ne tumuwa obulango obungi obuyitirivu, ebiranga ebingi ebiyitirivu era nga bino nno kumpi biri eyo mu buwumbi 2 ne sente ezigwamu. Kati ojja munange nno ne weetaba mu kazannyaako akayiyizibwa omulabirizi Dr. David okulaba nga ate akwasizaako munange abantu ab'enjawulo ne baba nga bayambako mu kulanga ebintu byabwe. Kakati gye byaggweredde nga banaffe aba Homesdalen be balidde empanga nate ku mulundi guno
befuzeemu akantu awo balinga Bayani mu Germany eyo waliwo Manchester United nayo we yatusibaka kanyaga Man City nayo nejja netutwalamu akati Homesdalen yekyabatwalamu ko waneeno tukyabatwalira ddala amina kale nga tuvudde ku Bulangira nalabye clubs nyingi ku ssomero eyo clubs zino ezenjawulo zitandikibwawo ali eyo atulaba era n'omuzadde wa Homesdalen tusooke tumusigire ku kifaananyi ekimulaga obulungi obuli mu clubs zino eziba zitandikiddwawo mu masomero gamba nga home economics, radio, TV, scouting, sports nga tetunnagenda kujjayo emu ku emu sooka otubulire obulungi obuli mu kutandikirawo abaana clubs ezo. Eyanziza nnyo ssebo. Mu kusoma kwaffe kwonna kubeeramu ebintu bingi mwe tuyita okulaba nti tusomesa abaana bano ebintu ebyenjawulo. Amasomero agasinga obungi gatera nnyo okutunuulira eby'omu class eby'omu bitabo byokka, oludda olulala ne tululekerera tutalufaako. Naye ate nga bw'otunuulira ensoma yaffe ey'ennaku zino naye egenze ekyuka nti takyatunuulira nnyo biki by'omanyi mu mutwe naye na biki by'osobola okukola n'emikono gyo, biki ebikuteereddwamu ebisobola okuyamba ne mu bulamu obwa bulijjo. Tuleme kufuna bufunyi mwana nti avudde mu ssomero yamaze naye nga talina nakyasobola kukola. Oyinza okunjulira nti tulina abaana abava ne ku university n'ava ku university naye nga mu butuufu tasobola nakuwaata ttooke. Era waliwo abamu kati abaline mu bufumbo abawasizza abaana bafaanana bwe batyo nga babujjusa era ddala ng'emmere bagigula mu KFC, ayagala genda mu restaurant gye baba balya kubanga tasobola kufumba, tafumbangako muwogo, tagoyangako kawunga, tafumbanga ku matooke, tamanyi bwe bafumba muceere. Kakati tubanga abatta abaana baffe ate nga ffe tube trainingidde bayise mu masomero gaffe naye nga tutunulidde ekintu kimu kyokka kya kusoma bya mu bitabo byokka byokka bye tutunuulidde. So n'olwekyo ffe nga Homesdalen enkola eyo twagikyusaamu ne tugamba no, omwana ono ateekwa okufuluma nga byonna akola ki abimanyi. Eby'omu bitabo abimanyi, bw'ogaa nti nkutwala mu nnimiro ng'amanyi asobola okukwata enkumbi n'alima, asobola okukwata mu ttaka, asobola okukuula omuddo, asobola okusimba, asobola okulabirira ekirime, asobola okulunda wali mu nkoko, asobola okulunda ebisolo ebyenjawulo, asobola okukola emirimu emirala. So n'olwekyo kwe kutandika clubs zino, era clubs nyingi ddala, era nga buli mwana ateekeddwa okubeerako mu club waakiri 2. Ateekeddwa okubeerako mu clubs 2 ezo z'aba ayagadde, oba mwawulira nti mwalina obukugu obw'enjawulo oba alinamu talenti, so n'agenda mu eyo club, ffe ne tulyoka tumwongera ate okumubangula ne tumuwawula bulungi nnyo ssebo. Okay. Club ezo zituyambye nnyo okugatta abaana baffe. Kakati ze ziriwo ezo tutandikiremu kwemu, ndaba wano tusookere ku ya home economics. Yes, omuntu waawulira nti omwana wange ali ku Homesdalen mu club eya home economics asuubire ki? Home economics ya club eyo erimu ebikolebwa bingi. Ebimu ku byo ebikolebwa mubeeramu okufumba. Mubeeramu okufumba oba kyewate twalibadde tuyita home management, nti ekola eyigiriza abaana ebintu skills omwana zasobola okukozesa okulabirira ewaka, okulabirira amaka nga mayonjo, oba ewantu wonna woobeera nga wayonjo, okufumba, okutegeka ebintu, kwala buliri, oba sitting room ngeya nti bagitegeka batya, nti oba wiiki eno agitegese bwati, wiiki ejja
si kyalubeerera nti bwe yategeka entebe ezitunudde eno mpaka emyaka 5 gyezatunula tumuyigiriza ebintu ebyenjawulo nti bwe mba ntegese eddiiro lyange omwezi guno ate omwezi ogujja nyinza oddikyusa neritunula bwe riti bwe mba njala obuliri bwange nga mbwaze bwe nti ate nkya nsobola okubwala bwe nti neruli nembwala bwe ntyo so nekibanga kireetamu abaana bano okumanya ebintu ebyenjawulo so tubayigiriza ebintu ebyokufumba bafumba ebintu ebyenjawulo tubayigiriza okufumba kekisi okufumba chapati kabalagala era kakati awo ekifaananyi kyolaba ekyo abaana baali mu kugoya ago gaali menvu nga bagenda kukola kabalagala era bakolera ddala kabalagala omulungi omuwoomu ddala so abaana ebintu ebyo tubibayigiriza ate era tukyabayigiriza bingi nnyo era klabu eyo esinze okubeeramuko ku baana abangi oba lwakwa waliyo omulyo bajagala nnyo nzijukira nga ndi ekalina 23 esebo anti naffe nga batwa options option BC nga batuteerayo aba economics abaaki naye nga naffe twagala ogenda eyo mu economics naye tetwafuna mukisa wabula nga tubaswama kyebagiisiza olyanga swami ndowooza kati neeyo abaana bangi kubanga waliyo omulyo kayinza obutabulamu nako kayinza okubaayo mulala ayinza okujja kubanga ebisikiriza abantu okukola ekintu biba bingi oyinza okusanga oli nga yagenda mu mulimu nga yafuuka munnamawulire nga naye yasooka kwagala kulabikira ku TV njagala nange embere ku TV ng'omwami oyo nga ye ekyo ekigendera kyakulabika buki oba ayogedde ki oba takimanyi naye mu kwagala okulabikira ku TV ate mwayigira ku TV ki bye bakola so naye wano oyinza okusanga nga waliwo agambe bano basiika akabalagala bano bakola chapati bano nalabe bakola enkoko enjala tebaluma kaneyunga eyo kati mukweyunga eyo gyayigira wajja ate ffe ne tumuwa skills mpitirivu eyajja okulya akabalagala n'avaayo nga ebintu byayize biyitirivu nga ne bwadde ewaka bamulabamu omulamwa muyitirivu kubanga abaana bangi nnyo tebamanyi kufumba oba balenzi oba bawala tumanyi nnyo nti abawala betulowooleza nnyo mukukolaki mukufumba ekintu ekyo ffe tetukikkiriza ffe twagala nga buli mwana asobola okufumba era abamu ku ffe twakula mu mbeera efaanana bweti nze nakulira wa jjajja wange naye tewaabeerangawo omulenzi na muwala era omulenzi bwe wafumbanga wiiki eno nga wiiki eddako ya muwala ng'eddako ya mulenzi ng'eddako ya muwala so nekituyamba nti tukuze nga buli kintu ne bw'obeera mu bulamu obulamu tebukkalubirira buli kimu kikwanguyira ng'eyokwata ejiiko ng'oyingira ekyoto eyesebo so kakati abaana bano tubayigiriza emirimu egyo basobole okuba nti bafuna skills ezinabayamba mu bulamu bwabwe ndabako radio and TV klabu eyo nayo erina naye abajettanire nnyo era bajagala nnyo nayo kubanga erimu nga bwe nkugambye nti abamu baagala alabikire ku TV oba awulirwe ku radio ng'ayogera yo olaba baagala kuba bukubi ssimu otyo bayina ne bakubira ne bakuyombesa naye gwaza essimu zammwe zabaaki omuntu n'agifiirako naye ng'ayagala awulikike so kakati abaana tulina klabu eyo eya radio and TV presentation tuyigiriza abaana public speaking tubayigiriza self confidence ne tubayigiriza okwogera ne tubayigiriza okulowoolezaawo kubanga TV ne radio oteeka okuba nti ebintu tewakutte bikwate mu mutwe so waliwo ekijjaawo ng'oteeka okyogerera obulungi ate neoba nga tovudde ku mulamwa so kakati abaana abo tulina radio yaffe gye twatandise okutendeka abaana abo mbalaba mu Homesdalen FM
tutwaleko mu scouting. Scouting ate yeeyimiridde etya eyo yonna gyonyumirwa. Ate scouting ndowooza ate ye eri ku ddaala ddala. Kubanga clubs zino ezimu zikyali mpya kakati ng'eya radio TV presentation ekyali mpya. Naye ate ey'obuscoutu yo yemu ku Nansangwa. Ate era club eyo nze njikulira mu masomero gonna ago Homestead. Club y'obuscout nze njikulira. Ekola ebintu biyitirivu. Ekola ebintu biyitirivu nnyo. Tutendeka abaana okuviira ddala ku myaka 5 okutuukira ddala ku P7 mpaka we bafuluma. Ate we bafuluma era tubasuubira okweyongerayo n'obuscout kubanga obuscout bwansi yonna ne bwaba avudde mu Uganda n'agenda mu nsi endala obuscout bwe asigala abutambuza. Era bye tusomesa bye bimu mu nsi yonna bye tutendeka abaana bino ne skills ze tubawa mu buscout bye bimu. So abascout bano bakola omulimu munene nnyo okulaba nti benyigira nnyo mu community activities kuyamba abantu abalina obwetaavu. Era mirundi bingi tulabiddwako nga tugenda mu bifo by'abantu abalina obwetaavu, abaana abalina obulemu ku mubiri. Omwaka oguwedde twali Wakiseeyo, waliyo amaka agalabirira abaana abaliko obulemu, naye abascout bagenda nnyo mu bintu ebyo. Ne balabirira abaana abo ne babawa ebikozesebwa, ne babayambako, ne basiiba nabo. So abascoutu gwe mulimu gwabwe. Era ndowooza otera okulaba oluusi ne ku mikolo oba gya ggwanga oba mikolo gya district. Bamaanyi nnyo. Abascout babaawo. Ffe twakula tubatya nga tubamanyi oba be baddirira poliisi oba wa respect ku mikolo awo. Era entereka yaabwe erimuko eky'obusirikale mwekiri kubanga eyabutandika Baden Powell yali musirikale. Yali military officer. So n'ayagala okutandikayo ekintu ekifaananako military naye nga ky'abaana abato. So kwe kutandika scout movement. So mubeeramu military training entonotono gye bafuna ne skills naye ng'ekigendererwa kyakuyamba communities abaana bano baba bawangaalira. Mukyagenda ekaazi. Tugenderayo ddala si kazi yokka. Twanyumirwanga ekaazi. Kazi tugenderayo ddala buli mwaka. Tugenda ate era naffe ffennyini tukola internal camps. Okutendeka abaana bati bagenda ogenda ekaazi nga tubawadde skills. Babategedde camping oba bapya batakampingangako nga bategedde experience ya camping ebeera etya. Era tubatambuza omwaka oguwedde twabatwala e Kenya. Mu kifo ky'abascout bayitayo Rolandi. Ne babeerayo okumala wiiki namba kubanga e Kenya ate obuscout bwabwe ate buliko ku ddaala ddala lya wagguluko nnyo. Era bw'obeera mu scout nga tugenda nko Kenya kubanga e Kenya mu scouting yonna mu nsi yonna e Kenya ya nkizo mu buscout kubanga omutandisi w'obuscout Baden Powell mu myaka gye egisembayo yasalawo kuwumulira Kenya. Era gye yafiira era gye bamuziika. So kakati kiringanga kya bulambuzi nti buli muscout mu nsi yonna oteekeddwa okutuukako e Kenya okulaba ku mutandisi w'obuscout we yabeeranga ebintu bye yakola newa we bamuziika. So n'olwekyo obuscout mu Kenya bw'amaanyi nnyo era bw'otatwalako mwana Kenya mu buscout oba omukoze bubi. Nga ngenda okuwummulamu sooka nkozi otuyiseemu Kaune Sports Club. Sports Club eno eyimirira etya? Esebo neyanzanya sebo. Sports Club erimu ebikolebwa bingi nnyo. Tulinamu omupiira ogw'ebigere, tulinamu volleyball, tulinamu netball, tulinamu emizannyo emirala nga badminton, table tennis, board games. Mulimu emizannyo mingi nnyo mu sports. Mulimu swimming. So abaana bano buli mwana tumuwa omukisa okugenda mu muzannyo gye yeewulira nti ekyo kyenjagala ate nga waayina n'obusobozi. Abamu tubalaba
n'omulaba nti ayinza okuba asazeewo okugenda mu guno omuzannyo naye ng'obwagazi gye buli naye nga tasobola bambi guno tajja kugusobola naye ate guli agusobola. So tukola talent identification and development. Bwe tumulaba nti ajja kugenda wali wano nga tumugjawo nga tumuteeka wali era nga tumutegeka bulungi nnyo asobole okufuna mu muzannyo ogwo gw'aba agenzeemu era nitumubulira n'ensonga lwaki yandisazeewo bw'atyo. Okay, mbalaba awo ba chess club tulinayo ba representative ku national era beetaba buli taamu babeera ne tournament abakyesa abo ndowooza be basinga n'okufulumamu ennyo mu ssomero okugenda wabweru kubanga babeera mu tournaments ez'enjawulo bagenda ne bazannya yabayiseemu ne bagenda ku level eddako so chess oyo mulungi nnyo ku baana abo mulungi nnyo kubanga awagala n'obwongo muzannyo wa chess kabwongo nnyo. Okay, tugenda kuwumulamuko katono tugenda kubeera nga tukomawo nate ne clubs endala nyingi kubanga clubs zo nyingi Comsdalen tulina Red Cross tulinayo n'endala kakati tugenda kubanga tukomawo tubyogeremuko nabyo ate era Mr. Kimbugwa ajja tubuulira babibalansinga batya n'ebyenjigiriza okubeera nga basigala basukkulumu tovaawo. Mukulikeyo nnyo mukuwumulamu okwo nja kubeebaza okubeera nga temuva ku KTV mu Kisenyi Christianity Focus Center ge maka gaffe nga Kingdom Media ate era we wali ne Christianity Focus Center esumbibwa omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda n'olwaleero tubaaniriza mu the great lunch hour saawa zigenda kubeera 6 okutuukira ddala ku saawa 8 n'omulabirizi Dr. David agenda kubeerawo nnyo n'olwekyo jangu tusabeko ffenna mu kusaba kuno okwamalya ag'ekyemisana tukyatambulira ddala n'abalangira baffe aba Comsdalen era nga tutunuulira ebyenjawulo ebikolebwa ku ssomero lino olwaleero tusinze kutunuulira nnyo clubs abaana baffe mwe beegattira okusobola okubalansinga ebyenjigiriza biri eby'omu bitabo ate ne bino eby'omukono okusobola okulaba nga baba n'obulamu obutuufu mu maaso eyo. Byonna tubiyiseemu tulabye home economics ne tulaba buti abaana bwe bayigirizibwa okufumba n'okutegeka ewaka bano nno be bavaamu n'abo abakola mu zi hotel n'okulabirira abantu ne tulaba Radiant TV presentation tulabye scout ate era ne tulaba ne sports club munno mwe mwegattira abaana bonna mu mizannyo egy'enjawulo kakati Mr. Kimbugwe tutwaleka ate ku bannaffe ab'omusalaba omumyufu the Red Cross Society nayo gyeri sebo Red Cross Society nayo yemu ku clubs zetulina era yemu ku clubs ez'omugaso ennyo eziyamba okuwa omwana obukugu obw'enjawulo naddala mu kulabirira abantu abali mu bwetaavu abantu abafunye okukosebwa okwenjawulo oba accidents oba natural disasters oba ntalo mulabye nnyo nti Red Cross ne mu nsi yonna kyekibiina ekikkirizibwa ne bwe wabeerawo olutalo kafungula nkete aba Red Cross bo baluyingiramu kubanga ekigendererwa kyabwe kyakutaasa bulamu era bakkirizibwa mu nsi yonna n'okumukuba oba nti essasi lyamukutte kiba kyakivve nnyo. So abaana bano tutandika okubatendeka mu mbeera efaanana bwetyo nga tubayigiriza batya bwe bayinza okweyamba nabo nga bafunye obuzibu obutonotono munawo akanuse ava omusaayi mu nnyindo okola otya agudde oba faintinze awo okola otya okumuyamba so batandika okuyigirizibwa ebintu bino babiyige obujjanjabi obusookerwako first aid era awo baali bali mu kuyigirizibwa first aid singa omuntu aba alina oba kyamize nga kimulakidde
oyinza otya okumuyamba kiveeyo beteeka obujanjalo mu nnyimbo abaana obamanyi abaali awo ng'akajanjalo kalemeddeyo ati omwana wabanga ali mu Red Cross nebabeera waka nga munna alina kyakoze kifo kyokudduka ayite mami ate jangu ogenda okutuuka nga alina kyakoze era oluusi oyinza n'okusanga nga akijjeewo ate era abaana aba Red Cross tubayigiriza omutima ogw'okukola ekintu nga tebasuubirwa kusasulwa kubanga mu Red Cross mulimu kye bayita voluntarism nti mu Red Cross basinga kukola nnyo nga ba volunteers nti kuyamba kutaasa wannakyewa so tubayigiriza okubeera n'omutima ogwo ogw'okukola nga tosuubira mpeera naye nga okola ku lw'obulungi lw'abalala empeera mukama yaligikuwa so club eyo nayo nnungi nnyo era tukubiriza abazadde okuteeka abaana mu clubs zino mulimu abazadde abamu bagayalira mu nsonga eno ya clubs ne batanguwa kuteekayo baana baabwe ate oluvannyuma balaba abalala nga balina kye bakoze ekyenjawulo ate n'amuleeta ate ne yeebuuza lwaki wange temwamuteekayo nga temwaŋŋamba naye ng'ate tubagamba era oba olumu ku demonstrations wali nga mutuyise ku nnaku ng'ez'okwolesa agenda olaba owuwe ayolesa embeera ya kiboggweboggwe neyeerabira nti yamuleeta leeti yalina okutandika mu ttaamu 1 amuleetera mu ttaamu 2 ate nga mwemuli okwolesebwa. Mr. Kimbugwe, omuntu ali eyo eyasindika omwana we ku homesteading kubanga omuzadde agamba mumutwala eyo gye bafuna obuna gye bafuna obutaano 6 olowooza oyinza kumugumya otya nti omwana we asobola okusigala ng'afuna obwo nate nga ne bino bitambulise esebo neyanza nnyo sebo era omuzadde twagala okumugumya nti okukola bino bye tukola ebirala byonna tebirina we bikoseza mwana mu kusoma kwe nti oba obudde obusinga abumaze mu mupiira obudde obusinga babeera mu kufumba obudde obusinga nti babeera mu kyesi watugambye be bamu kubasinga okufuluma nedda kubanga buli kimu kirina obudde bwakyo buli kimu twateekateeka mu masomero gaffe nga buli kintu kirina obudde bwakyo ate ng'era twagala omwana ono okutegeka omwana ali holistic omwana ajjudde nga mulamba nti buli kintu ng'asobola okukikola so obudde bwe tubeera n'abaana bano butumala bulungi nnyo okubakozesa byonna bye twagala ne basigala nga basoma basobole okufuna obuna bwabwe omuzadde bw'ayagala ate nga ne binneewalala nayo gy'ali ajja kumusanga ndi mukapiira akasambira ddala bulungi nnyo ojja kumusanga nti oba wa Red Cross ebya Red Cross abikutte ojja kumusanga nti wa Chelsea azannya bulungi nnyo era akubanja tulina tournament tugenda Gindi tulina tournament tugenda Kenya tulina tournament tugenda Rwanda kakati naawe olabe nti omwana ono alina atambula ddawa adda maaso kiyinza okukukosaamuko mu mbeera ey'ebyenfuna nti omwana tumwetaaza okugenda e Rwanda tujja kwetaagayo emitwalo obaana eginaamutambuza okulya kukola ki naye ku lwa bulungi bwaki ku lwa bulungi bw'amwana so n'olwekyo abazadde tebaba bweraliikirivu abaana bwe tuba kusoma tusoma nga oba obalabye nti babadde mu class babeera mu class era basoma ne bafuna ekituufu kye bateekeddwa okufuna ate bwe bava mu class ate ne tudda mu clubs okugeza clubs tuzikola every Friday ate tukikola after lunch tukikola after lunch buli muntu n'agenda mu club ye n'akola kyakoze ennaku ezisigadde ne bagenda mu class ne basoma ate basoma balabako nga olaba nti bali mu kusoma ku skeletal system era omwana asoma ne bamugirayo skeleton tagenda kufubutuka misinde kudduka nti kakalabanda kaako amanye nti eggumba libeera wano lino likola mugaso guno zino embiriizi zibeera mmeka n'azibala n'azitegeera kuga buli kintu n'aba nga akikoze ng'akirabako era omwana oyo okumubuuza ekibuuzo n'akigwa kiba kizibu
okusinga gwonyumiza emboozi manyi mu mubiri omwo mulimu amagumba gafaanana bwe gati era lino lye lisinga obuwanvu katolaba eryawala mu kisaaluwano neyekoona nako agamba yiri wanvu litya nga nze nsinga ombumbi naye wali alirabako n'alikwata nako so n'olwekyo yensomesa eyo tuliko ey'ennaku zino gye bayita competence based curriculum. Ndabye abaana nga bangi P7 baba bangi n'abalala bonna baba bangi bwe mutuuka mu biseera by'ebibuuzo mubakola mutya era babikola bulungi nnyo ng'omutalingizaako wa mulala? Amateeka g'ebibuuzo gatugamba nti omwana alina okutuula mita 1.5 okuva ku munne bwe baba bakola ebibuuzo. So n'olwekyo mita 1.5 okuva ku munne kiba kizibu okujjako ng'olina eriiso oba lya kika ki ng'oba onoolubeera eyo buli ddakiika ne invigireeta atuuka okugamba wange era aba yakulengedde. So muteekawo space eri emala mu boardroom examination room nga bw'alingiza invigireeta alina omulengera aba yamulabye dda kubanga space tugirina. Tulina ebifo byaffe binene nnyo, tulina halls ennene, tulina classes ezo bwe tuba tugenda mu bibuuzo tuzikendeezaako desks ate ne tutwala mu bifo ebirala ebyereere nga oba dining hall ne tutegeka eyo kakati ne wabanga buli wamu waliwo space. So ng'omwana atuula ebbanga ddala erimala okuva ku munne ate ne babanga nabo batunuulirwa ba invigilators babeeramu nga batambula ng'era oyo ticca bw'omulabye ng'atambula okulaba nti buli omu akola okufuna makisi ezize aleme kutulimba makisi nga sizize kubanga kisoboka singa oba tobakuumye bulungi omu oba oliawo ayinza okubeera ku katunuulidde wa neighbor n'akalaba bino mubimanyi mu masomero oluusi bitera okubaayo. Tekibeera official naye oluusi oli atemya ku munne n'agira bw'ati owa endagaako kubanga alabye tikyafulumyemu n'akozesa omukisa ogwo naye ffe tetubawa mukisa ogwo kubanga omwana bw'atakuwa makisi zize kizibu okumutegeera ate n'omuzadde ajinza n'okulowooza nti omulimba kubanga wano omulaze nti makisi afuna bwe ziti tumubalira mu kamu 95 and above. Singa omuzadde oyo akeera enkya n'akwata omwana oyo n'amutwala mu ssomero eddala anaafuna results ze zimu so kati bwe byawuka ate kitubeerera kiba kibi so ffe omwana tumuweera ddala ekyo nga ne bona omutwala ewalala era kyetubadde tukulaga newalala kyojja okukola omusomesa tafuna kacyansi naye n'asetingira omwana ebibuuzo wali wennyini wamanyi ne baba nga bakyabanguyira okufuna obunaawo mu setting awo ng'ovudde ku bino ebya UNEB bino ebiba testinga bino mubikola mutya? Weebale nnyo ssebo. Kakati mu homeschooling nga bw'omanyi nti ffe tuli banene tulina amasomero mangi abasomesa baffe ebibuuzo bakoma ku setinga bye bawa baana nga babasomesa nga class activities oba weekly tests oba fortnight tests naye ebibuuzo bino ebyenkizo nga beginning of term, mid term, end of term ebyo tulina ekitongole tukiyita Homeschooling Examinations Board HOSEB. Kakati ekitongole ekyo kyo kyetongodde kyokka era kirina n'abantu abakikolamu bali full time employees era abakulu abo boolaba ku TV abo ezo ze office zaabwe omulimu gwabwe bo kusetinga bibuuzo so n'olwekyo baleeta ekibuuzo ng'omusomesa takirabangako naye yennyini so ekibuuzo bwe bakireeta tafuna na chance etunulamu mu lupapula apaana era ng'abaana bwe bakiraba n'omusomesa bwakiraba naye akirabirawo ngeri ekya UNEB bw'okiraba nti tugenda tutegekera PLE naye nga kyebagenda okuleeta tetukola ki tetukimanyi kakati ffe eyo enkola twagitandika dda nti n'ebibuuzo bino ebya bulijjo oba beginning of term oba mid term oba end of term omwana aba tamanyi gyekivudde n'omusomesa aba tamanyi kyakikoze gyekivudde naye akirabiraawo nga kizibuzi ne bamugamba abaana bawe ebibuuzo bino n'abibawa era atuula luvannyuma nga bamaze okukola
ne balyoka batandika okudisikasinga okukola marking guide n'okulaba bino nabisomesa wano nasomesaawo wano bankutte wano mpiseewo. So kiyamba nnyo n'okuwa abasomesa baffe omutima ogukola ennyo kubanga ekibuuzo tamanyi gye kigenda kuva n'olwekyo tosobola kuzanyira mu kusomesa oteeka okumalayo silabasi nga obudde bukyali otuuka okukola revision nti abaana banagenda okukola ebibuuzo biri ate baleme kukuswaza kubanga ate be bataakole bulungi ffe tujja kuvunaana. Branches zonna oba ekyebando sebo branches zonna bebazisetting era ekibuuzo kye tukola kibeera kimu bwe tugamba nti mid term ffenna amasomero gaffe amatabi gonna amatabi gaffe ekibuuzo ekyo ffenna kye tuba tukoze bwebeera end of term ffenna ekibuuzo ekyo kye tuba tukoze. Ebya Homes Darling tebiyinza kuggwayo wabula tusunangako katono yensonga lwaki kumpi mu buli mwezi ofuna akadde ne babaako engeri gye bajja ne bakulambikamu ebipya n'ebyemabega ebibatuusizaawo. Akadde kana akasigaddeyo mu ddakiika ng'emu kankawe Mr. Kimbugwe ate atuwa obugambo obusembayo asiibule ne ku bazadde ssaako ne baakola nabo. Esebo neyanziza nnyo Sebo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Kingdom TV olw'omukisa guno gwetuwa ate naffe ne tusobola okulaga abantu kiki kye tukola basobole okutweyunira era tukubiriza abazadde baffe nti mulabyeko ku bye tukola bingi nnyo era tubakubiriza nti mutwongere abaana ebifo tubirina amasomero tulina mangi n'olwekyo tetusobola kujjula nti twajjudde bwe tujjula nga tuggulawo eddala. So njagala okutumira abazadde baffe bonna batulaba n'abatuwuliriza n'okubeebaza nti mwebali kutuwagira mwebali kutuwa baana mwebali kusasula fees mu budde Mukama ayongere okubagabirira tetusobole okulabirira abaana baffe obulungi. Njagala okusiibula ku bannange be tukola nabo egayaza ekyebando kamwokya eddaleni bannange batumidde nnyo era ndowooza mbakiikiridde bulungi wano ku TV abantu bategedde bye tukola era tubakubiriza bayite ku masomero gaffe kubanga amasomero gaffe maggule tukkiriza omune oba tolinayo omwana gwe kyama olabe oyinza n'okubanga oyagala kukakasa ddala bye twogera byebiri gwe jangu tetugaana jangu ogambe njagala munnambuze ku kino njagala munnambuze ku kino njagala mundage ku kino tujja kikulaga tewali kyetukweka. Akasembayo twagala okwebaza omukisa ogwatuweereddwa ogw'obulangira bw'omwaka guno tetugutwalira ddala nga kikulu nnyo era tulowooza nti eddaala eryo ate ligenda kututwala ku ddaala eddaala erisembayo waggulu. Kale banaye tetujja kusukka kaawo bwetyo bwe tutambudde olunaku luno olw'ebbalaza Springboard nate tukwatagana olunaku olw'enkya katugende mu banafu aba Zion Pashuas Prayer Mountain ate be bajja okutwala wali eri ku Kinigeria tova ku KTV ne lunch hour togyerabira.